Asiya yandusa amalalo ge gakola ayagala ttalazo era nekikubira mutabani nangamba mama tofaali tujja bikolako naye sirina mirembe nga tannaba kuzimbwa obulamu bwange tebuyinza kutereera nga tannaba kuzimbibwa owattalazo yansaba kakadde kamu emitwalo 2 miliyoni emu emitwalo 2 nettalazo byonna abiteekeko kusomozebwa ki kosinza okusanga bukya Asiya agenda kusomozebwa kungi kwenfunye baana bange kwegamba Asiya yantanula ebirwadde byonna era ndi mulwadde newendi wano nina akantu akankwata wano kaludde naye kwata akayasiya bwe yafa nekaddamu nekakomawo kali wano mubulago era ndi ku treatment ngolabye bali baagala kalongoosa naye ne bangamba mbere kuki ku Makerende kati omira mpeke ate n'okusomezebwa kwenfunafuna nali nnaaba mu kinaabiro oli nankuba eccupa wano nengwa kati bwe nagwa mukono guno sisobola guwalika bweti eccupa cupa yali ya bbiya saamanya saawa 2 saawa zaali 2 tagenda okulya olinga nkubye nengwa naye okuva olwo we nagwa kuno omukono osiguwanika naguno kati muno nenfuna kyamu kifuba kati nagenda ow'omusawo nangamba nti nyize omutima gwekanga nfuna pressure. Mama tokaaba mama tokaaba. Nzijukiza omwana wange Spice Diana. Spice Diana. Muddamu emirundi ena yali mukwano nnyo gwa Asiya. Era njagala nange nzijukire mama wa Asiya. Kubanga nina ebyobwetaago bingi. Ajja akyalireko. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Peter Ali Moses. Marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi. Tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers. C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti ndo twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Mama mukama yebazibwe nzamanya bampita Katongole Anthony ku mutimbagano okozesa erinnya lya Chicken. Asiya yali mukwano gwaffe nnyo era nga mukwano gwaffe ddala
Mama tokaaba mama tokaaba. Engeri gyagenze omanyi mama bino ebintu olabika gwe tobimanyi. Ebintu by'okubeera serebu bijja n'ebintu bingi. Kakati tulina mukwano gwaffe bamuyita Sifuke. Sifuke ye manager w'omuyimbi ono. Ono muyimbi bamuyita Gladiator. Sifuke n'asalawo n'agamba ku lw'omukwano gwe twalaga Asia lwaki tetugulaga ne maama. Yensonga lwaki tuzze wano olunaku olwaleero. Ate n'ekirala waliwo ennaku zino ensangi zino abavubuka balina amagaali. Maama amagaali ogamanyi? Tomanyi magaali? Maama amagaali okulwana abavubuka abayaaye. So kati twagala okulaga abantu nti waliyo n'eggaali ezikola ebintu ebirungi. Kati omwami ono Sifuke ayina eggaali ye ey'abavubuka naye nga bakola bintu birungi. Era Sifuke tugenda mulabako mu maaso kaawo nga tugenda mu malwaliro, nga tugogola emyala, tugenda kukola ebintu bingi nga tuli ne Sifuke. Kakati ono ye muyimbi waffe era maama okwebaza okungi toyina kwebaza ffe. Ffe tuli wano lwa muyimbi ono Gladiator. Era tukunduze eggendo lwa mwami ono. Era ajja kubuuzaako mu maaso kaawo Mukama wanaaba yagadde. Migati mingi, enanansi, simanyi maama oba toyina babbi wano. Mulimu n'entula maama ababbi tebakubba. Maama oyina security emala oba toyina security n'aba security tulina. Basobola okukuuma paka we biggwawo. Security weeri. Amina. Amina. Maama tokaaba maama. Mama tokaaba mama tokaaba. Kakati maama nina omwami gwe. Mama obadde ogamba obadde okyayiga. Mweyaziza nnyo baana bange. Kale mukwano. Amina. Temuneerabidde. Tetusobola. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ate neebaza omwana wange ono. Buli lwe mukubira essimu. Oba ndi mulwadde oba ki tayinza kutagiddamu. Ye maama. Mwebale nnyo kunfaako. Mwebale nnyo. Mama mukwateko tagwa. Omukulu ono ye manager yatusobozesezza okutuusa Sifuke Promotions. Yatugambye naye maama Hasiyo yali atya. Asia bwe yafa maama ali kuki? So kakati Sifuke ono ye muyimbi Sifuke Management. No, ono ye Sifuke. Ono Gladiator mayi bambuzabuza bafaanagana munansonyiwa. Ono ye manager wono. So kakati ye Gladiator tubadde tusaba mu bigambo bitono bifuutifuuti wabeko obugambo bw'otuwaayo. Omutima ogwo omulungi guvaawa, omutima omulungi wagujjawa, kubanga batugamba nti abavubuka balina enviiri babeera bayaaye. Naye ate gubokera ku makya n'ogamba nze bampita muyaaye. Naye ate kanzikirire wansi ekamo nzijjukire Asia nga mujjukira nga ntwalira maama ettulya Christmas. Ekintu kyo kyogerako ki? Ekintu ekyo genda kwongezako ku ddoboozi. Mbadde mwana wa ghetto era nkulidde nga mu ghetto. Yes sebo. Je mbadde nga mbeera mu Pakistan. So nalo tanchirozako nga mama Asia. Bantu bamumanyi tebaza bamwerabira. Pate okuba kyamumanyi Asia bate okuba bamujjukira nange atenga mujjukira nenga kangede mukyalire kengere gye kinti ali mu ghetto ene kamwocha. Nenga katandikire eno. So nenchirabanga kulambula ghetto. Ke nalabanga nyina management yange nasomera mu Sifuke management. Mugamba ngije ndi mwana wa ghetto njaga tutambula ghetto ku ghetto city ngera kukoma wanoka wagenda okulambula ghetto zonna ashibuga nga tusigama nti kuvuga gali ng'eggali bwogira eyababbi kukuba bantu kola fujo no gali yange ijja kukola ki kuyamba abantu kugogola myala ku nguudo kugenda ku malwaliro kuyamba ku balwadde abasobodde okwetaaga okuyambibwa baana ba ghetto kiteredde bayetaaga okubayamba kuba ngenda kulambula ghetto zonna kiteredde sikwenda kukoma wanooka Asia era bannayuganda mwenna zibampita omuyimbi Gladiator Empire Uganda. Gladiator Empire kakati ekibuuzo ekyandibadde ekisembayo Gladiator tulaba eggaali ennaku zino ebyaddala abaana babba obusimu. Abaana babba obusimu nga ggwe kuba naawe oli mulasita nga ggwe omulasita owaddala atali muyaaye abaana abo bampereyo akagambo at least tomanya
nabo banaakyuka basobola okukola nga byokola oli ayinza oba talina ssente zireeta bintu byoleetedde Maama Asiya naye ng'asobola okwenyigira mu activities ng'okugogola emyala kyembuuza kuru yammwe under CFK management muli kuruutinga abavubuka abalala abasobola okukola ebintu nga mmwe bye mukola oba eggurupu yammwe emala kyemmanyi abavubuka basinga ekibasumbuwa tebalina mirimu true that naye so nti ekintu kye tutandise okukola era kijja kuba nga kibayambako nga CFK management erina entegeka okulaba biyambako bavubuka kisedde abeetaaga okuyambibwako kyonna kibeetaaza okuba kale tweyanzege ono bamuyita gladiator kakati nga tetunnagenda bannamawulire bo bangi naye tugenda sooka tubakwasaganye later so ono kamwanjule mukama wange nkwanjule oba weyanjule nkwanjule ono ye mugagga azirina aziwenja ate ng'ayamba banaku tayamba bagagga banne bamuyita omugagga CFK management CFK ye mu manager wa gladiator empula manager CFK tweyanzege omukama akuddizeewo Maama Asiya kyava ku kikyaloota wakeera ku makya n'ozukka mbuliri n'ogamba tugende tuyambe Maama Asiya oba waina kyava mabega ngozo okipulaninga okisondera oba wakedde ku makya n'ogamba kangende nyambe Maama Asiya tekyabadde kirowoozo naye engeri gye mbadde ntambula n'omuyimbi wange ono ate nga wa ghetto kati emabegako nnyo nga Asiya akyaliwo akyali mulamu twalabanga yabeera nnyo ku social media abantu babiraganga buli kimu okujja ona tufunye chance watutuukangayo keno ne wali wayisewo ebbanga ddene nga tetukyalaba kombozi ya Maama Asiya tetulaba ni agenze kwa Maama Asiya so omuyimbi n'angamba naye watya otuba tulina akasobola obutonotono tugenda tutya ku Maama Asiya kuba naye muntu wa ghetto tumanyi yakoma mu mbeera ki so yataddemu amaanyi ago nga tulina okujja okulambula ku Maama Asiya kuba naye wa ghetto alina omuyimbi wange n'owa ghetto tuli baana wa ghetto n'omuyimbi wa ghetto so tusobola tujja tulambe ku Maama Asiya tusomu akatono ke tulina. Amina omukama akumpeera omukisa amina kasooka okwebaza abaami bano mwebalire nnyo mwebalire ddala mukama abawa omukisa amina abawa obulamu kubanga ekyobulamu yekyobukadde okusembayo mu nsi muno amina nnyo baana bange amina kati obubaka bwensindika mu bafaanizi ba Asiya bonna bannange bansuuliridde kyekikulu bansuuliridde baana bange naye mbasaba baleme kunvaamu banfeeko kubanga nina Asiya yanduusa amalaalo ge gakola ayagala ttalazo era nekikubira mutabani nangamba maama tofaayo tujja bikolako naye sirina mirembe nga tannaba kuzimbwa obulamu bwange tebuyinza kutereera nga tannaba kuzimbibwa owattalazo yansaba akakadde kamu emitwalo 2 miliyoni emu emitwalo 2 nettalazo byonna abiteekeko kusomoozebwa ki kosinza okusanga bukya Asiya agenda kusomoozebwa kungi kwenfunye baana bange kwegamba Asiya yantanula ebirwadde byonna era ndi mulwadde newendi wano nina akantu akankwata wano kaludde naye kwata akaya Asiya bwe yafa nekaddamu nekakomawo kali wano mubulago era ndi ku treatment ng'olabye baali baagala kukalongoosa naye ne bagamba mbeere ku Makerere kati omira mpeke ate n'okusomezebwa kwenfunafuna nali nnaaba mu kinaabiro oli nankuba eccupa wano n'engwa kati bwe nagwa mukono guno sisobola guwalika bweti eccupa ccupa yali ya bbiya saamanya saawa 2 saawa zaali 2 tagenda okulya olinga nkubye n'engwa n'okuva olwo we nagwa kuno omukono osiguwanika naguno kati muno nenfuna kyamu kifuba kati nagenda ow'omusawo nangamba nti nze omutima gwekanga nefuna pressure Asiya bwe yafiira waliwo ekirowoozo ky'oteekawo foundation Asiya foundation ye etuuseewa era gyeri oba kirooto kiri awo kyafa byafa
Kiroto kyafa Jackster. Kiroto kyafa. Kyafa. Tuwaliwo kintu kyonna kyakikoledde. Okuva Asiya ng'afuluma. Era mwana wange gwe owookubiri okujja okundaba. Wabona omuwala bamuyita Winnie. Yajjako wano n'ankyalira. Kati gwe. Ate maama talimba kubanga bwe tubadde tujja. Abatuuze b'okukyalo bawulidde. Bagambye bannange mwebale kujjukira serebu waffe nga balaga ebbanga libadde ddene ngeno tewali ajjayo. Maama. So bwafuuka serebu kyemanyi nawe wafuuka serebu. Nange nafuuka serebu. Tekikukosa ekyo abantu tebakusongamu engalo nti wuyo Maama Asiya. Kizibu. Era nze nabagamba erinnya eryange ze Maama Asiya. Celeb, yes, I'm a celeb. I'm a celeb. So bichi byo missing akwasiya. Bingi bana bange. Kubanga embeera yange weri yo nzibu kati. Asiya yali asuubiza okunzimbira ennyumba yiyo egenda kugwa. Amazzi gagiyingira. Kati ani agizimbira. Kale bingi byendowooza mwana wange. Jakaffe tubadde tulowooza nti byonna tuyiseeko tujja kuta n'ebyo kafuna n'emitwalo nga bitukalekere Maama Asiya asobola okuba naye bweyetagisamu obuntu obutonotono asobola okuba nga yeyambisa ku ssente ezo nabala kwe banayongereza. Amina. So kakati ndowooza before nga tetunaba kumaliriza bannamawulire waliwo alina ekibuuzo osobola okuba ng'okiweereza Maama Asiya oba gradiator oba Mugaga Sifuka yennyini. Any question please? Yeetaaga obuyambi. Bano bamuwadde ebyokulya. Sorry. Ayogere ku yeetaaga bibinyi ogambye entaano okugizimba. Entaano gizimba. Ekyo byonna. Bayinza n'okuba y'abantu ab'okujjukiza. Ya kituufu. Nabo n'obakoowola kuba kamera weezira. Ndina ab'okujjukiza. Nzijjukiza omwana wange. Spice Diana. Spice Diana. Spice Diana. Muddamu emirundi ena yali mukwano nnyo gwa Asiya. Era njagala nange nzijjukire maama wa Asiya. Kubanga nina ebyobwetaago bingi. Ajja akyalireko. Kati maama kye tugenda okukola ebyetaago byo sofa katubitemeeteme. Neetaaga kino. Kuba kati ensi eraba tomanya ekyetaago ekisooka entaana ya Asiya ayagala ttalazo kubanga Asiya bw'anaggwa ndooza nange omutima gujja kukola ki gujja kutereera gujja kundaba nga nteredde baseebaka owulidde n'ekyennyumba yiyo baana bange mugirabye eyingiramu amazzi olite eri ku mwala amazzi gayitamu kuba bwe beetonye. Kati ate maama ekyokukola okola bizinesi era ssente sirina abaana bange anti mulaba ebintu ebibaddeko sirina kapito. Maama kano kaduuka bali bagenda kakola nga kaduuka naye era ne Asiya lwafa nekakoma. Jack ffe tusuubiza olwa family ya Maama Asiya alaze ekisinga ekiri ku mutima ennyo okusinga kya mwana we entaana ye. So tweyamira wano mu maaso ga kamera ekyo ffe tugakikwasaganyako ng'aba management gladiator system n'abayimbi abalala batuyambeko mulala omunano yali serebu munnaffe so ekyo tugakikwasaganya ekyo. Mami ekyo kirungi nnyo banaye. Uganda yeetaaga okuyamba abantu bali bubi. Nze I'm proud to do stories like this. Abantu nga bayamba abantu. Maama Asiya, I know cost of living kyemanyi ogenda ku dduuka olinaga oli Maama Asiya olinamu ku ssente ekintu ekyalibadde ekyolukumi na mukimuze 1500. So kyemanyi obulamu bukalubamu naye alina kayamba muyambe. Uganda yeetaaga okuyamba abantu bali bubi. Gladiator webali. I'm proud. We 1% tujja mu ghetto muno. Nabadde excited kubanga ebyaddala ba ghetto youth bino bituyina okukola. Ghetto youth bofuna omukisa mukama n'akujja mu ghetto n'ofuuka ow'enjawulo
ate ghetto teyina kutya teyina kusula ku bunkenke nti gladiator Kikenya iseewo wuuyo egadi abobusimu ne babutereka ab'ebinyumu ne bayingiza bokitegeera. So it should be love kubanga omanyi gyova yenennaku gyobaddemu so abantu bano omanyi kye bayitamu tebakikunyumiza. So I think you're going to be an artist of a difference era nsaba osigaza omutima ogwo oguyamba eggaali yo tekuba abantu tulaba ennaku zino eggaali zikuba abantu ne zibabungula amannyo eyiye ebeera eyanjawulo ogambye ogenda kugogola emyala musiimula amalwaliro kino kyanjawulo nnyo ate era nga they promise tebakomye ku maamasiya ekyo nakyo kiba kyanjawulo abali mu bwetaavu kati gladiator tubadde twagala nga weza emyaka 2 mu January twamuteeka 3 twagala tumukoleko amalala tukolewo nedduwa nga balaalo gabe nga gali ready mu kujjukira kale gladiator nga 3 January bagenda okumujjukira 3 January so gladiator ndoza tujaba tumaze okugazimba abatarazo bagamba kakadde kamwe mitwalo 2 okukamaliriza. Don Sifuke manager wa gladiator omuyimbi gladiator musajja muyimbi wa raga dancehall artist wa manyi soko muzeyi muyimbi limu tafuna budde kugenda tuwemu akapera siba kino tuochemu the gladiator system the ghetto gladiator system no so the future is bright mami amakuru bano bambi kirungi babirese bino ebintu ekikulu kyakulamba ate ekituteesa ne mu kamera banayi ku encouraging abantu sikavimbo buvimbo wabula tu encouraging abantu kale nawe leeta tovimbe ate era n'ekirala wayinza okubawo yali yasuubiza nga teyagana kuleeta bula nga yeerabira so bw'alaba binajjukira ajjukira nayina okuwa mamasiya kino so mu mbeera eyo gladiator webale nnyo jjukiza abantu beerabira maama jjukiza akituufu yeerabira ate oyo muntu mulungi agaba wange maama Fiina yaŋŋamba okunzimbira ennyumba eno. Yes, before. Kati waliwo omwami ono sokoje jangu ono omwami ono mwami bamuyita bandana bwoba tolabye ono kuchaki ku malaalo ono abimalanga alinga gwakubiri wa Sifuke management. So esaawa yo nasimayo bamama tugenda funa enamba yo omwami ono agenda funa enamba yo maama Sifuke yeerabira babize ebyaddala musajja wa maanyi oyo mu ggwanga lino ensemutya kati waliwo ono lete tabajikuwa enamba naye nja coordinating atofaayo nja coordinating kale tewali buzibu nja coordinating kale kati fune ku photo moment kade munda tetugenda kwogererayo nga kuliko ne Asia oba ojja kunnyonnyola omuzimu gwe guli awo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين